Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah walaupun di Muruganda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kwelinya lya Allah omusasizi ow'ekisa ekingi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ay Allah sokusasira n'emirembe eri Muhammad omu n'abantu ba Muhammad. Allahumma inni aftatihu ath-thanaa'a bihamdik. Ay Allah subhanahu wa ta'ala ntandika okubeeranga nkusuuta nkuwaana n'amatendo go okubeera nti n'okutendereza. وأنت مسدد للصواب بمنك. Kubanga era yeggwe buli kaseera abeeranga atulungamya ku kituufu okuva mu ebyo ebirungi bye byabeeranga atufukirira buli kadde. وأيقنت أنك أرحم الراحمين. Era nga nkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yeggwe asinga okusaasira abo bonna bonna abasaasira oba abalaga okusaasira. موضع العفو والرحمة. Mu mbeera z'okubeera nti nno oddiramu abaddu bo n'obasonyiwa wamu n'okubeera nti obalaga ekisa. وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. Ate era nga yeggwe asinga okubeera omukambwe mu kussa ebibonerezo mu mbeera z'okubonereza aboonoonyi. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. Era nga yeggwe ow'amaanyi alina obuyinza bwonna bwonna. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك. Ya Allah, era nga gwe anzikiriza nampolokusa okubeera nti nno mbeeramu abo abakusaba era nkusaba. فاسمع يا سميع مدحتي. Kale n'olwekyo nabwekityo nkusaba wange gwe amuwulize asinga okubeera nga awulira okubeera nga owulira edduwa yange wamu n'okubeera nti nkutendereza amatendo go. وأجب يا رحيم دعوتي. Nkusaba Allah obeere nga oddamu edduwa yange obeere nga onnyanukula kubanga yeggwe ow'ekisa asingayo. وأقل يا غفور عثرتي. Era nga nkusaba Allah obeere nga obikkirira obeere nga tolaba nsobi zange amakulu ensobi zange zibikkirire owange ggwe asinga okubeera nga asonyiwa amakulu ntuzibeera nga ataziraba ezo ensobi zempitiriza okubeera nga nkola buli kadde. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها. Owange Katonda wange wange Mukama wange mirundi emeka ng'onzijjako ennaku eyo yonna gye mbadde nayo. وهموم قد كشفتها. Era mirundi emeka Katonda wange ng'onzijjako okunakuwala. وعثرة قد أقلتها. Era kuseera kwange kwa mirundi emeka kozze nga obikkirira n'obeera nga atakulaba. ورحمة قد نشرتها. Era kusaasirako kwa mirundi emeka Mukama wange Allah kozze nga onfukirira
kwezzenga onfujjirira buli kaseera. حلقة بلاء قد فككتها Era mitawaana emeka gy'obadde nga ompugula. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. Amatendo gaayo Allah subhanahu wa ta'ala oyo atayina muntu yenna ku lusegererwe, atayina mukyala, oyo atazaalangako, atayina mwana. ولم يكن له شريك في الملك Oyo atalina kimwegattako kyonna kyonna, atalina amwegattako yenna yenna mu bufuzi bwe ne mu bukulembeze bwe. ولم يكن له ولي من الذل Oyo atalina mukwano gwonna gwonna gwenza kubeera nti no yeesigamirako oba yeesigamako. وكبره تكبيرا. Era mugulumiza n'olugulumiza olunene. الحمد لله بجميع محامده كلها. Amatendo gonna gonna gaddere Allah subhanahu wa ta'ala على جميع نعمه كلها. olw'ebyengera bye byonna byonna. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه. Amatendera ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo atalina amukiika mu bufuzi bwe, oyo atalina yenna yenna abeera nga amuvuganya mu bukulembeze bwe. ولا منازع له في أمره. Oyo atalina amuwakanya aba mu challenginga mu ebyo byabeera nga alagidde ba mu biragiro bye. Amakulu oyo atalina amuwakanya mu biragiro bye by'aba asazeewo. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه. Oyo atalina muntu n'omu amwegattako mu butonzi bwe, oba oyo atalina kintu kyonna kyonna kibeera nga kimwegattako mu butonzi bwe. ولا شبيه له في عظمته. Wadde ekimwefaanaanyiriza mu bugulimivu bwe. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده. Era amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nannyini biragiro, oyo nannyini matendo amaatuukirivu amajjuvu agajjula mu butonzi bwe ne mu ebyo bye yatonda byonna. الظاهر بالكرم مجده. Ago agalabikira mu bugabi bwe n'ekitiibwa kye wamu n'ekisa. الباسط بالجود يده. Mu bugabi bwe obujjudde buli wamu. الذي لا تنقص خزائنه. Oyo nannyini butaggwesaawo butaggwesaawo mawanika ge. Amakulu oyo omugagga amawanika ge agatakalira. ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا. Oyo obugabi bwe obutena kibumwongerako wadde n'ekimu okujjako kubeera nga ate yeeyongera bweyongezi kubeera nga agabira ebitonde bye. إنه هو العزيز الوهاب. Oyo nno y'ow'obuyinza obujjudde omugabi asinga abagabi bonna. اللهم إني أسألك قليلا من كثير. Ya Allah, nga nkusaba obeerenga ompa ekingi ku lw'ekyo ekitono kye nnina. Amakulu nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala
olwako akatono ke nnina, olw'ekyo ekitono kye nkola ompeemu ate ekingi. مع حاجة بي إليه عظيمة olw'okubeera nti ndi mwetaavu nnyo eri kyo. وغناك عنه قديم Era nga nkimanyi bulungi nnyo ya Allah nti obugagga bwo bwava dda, era n'okubeera nti no toli mwetaavu era ebitonde byo byonna kwava dda. وهو عندي كثير Era ng'ekyo gye ndi nze kinene nnyo era ky'amaanyi nnyo. وهو عليك سهل يسير Ate nga ggwe gy'oli kyangu nnyo 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 kyakusindika asitamye. اللهم إن عفوك عن ذنبي Owange Katonda wange, ng'eno w'oli mu kubeera ng'onziramu amazambi gange, وتجاوزك عن خطيئتي beera ng'onsaasira ensobi zange z'enkola olutatadde, وصفحك عن ظلمي saasira obulyazaamaanya bwange bwenkola, bwe nneekolako, bwe nkola ne ku balala ne ku bitonde by'ebisigadde. وسترك على قبيح عملي Nkusaba obeere nga obikkirira amazambi gange, وحلمك عن كثير جرمي saako n'okusaasira okwonoona kwange okuyitiridde, okujeema kwange okuyitiridde. عندما كان من خطئي وعمدي Okwo kwenzize nga nkola obugenderevu ne mu nsobi, أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك ekyo nno ekisa kye ekingi kye nkusuubiramu kye nkumanyiiko Allah, kye kinsenzesenze okubeera nga nzijja mu maaso go nkusabe ekyo ekitansaanya ate nga sikigwanira. الذي رزقتني من رحمتك Osobole okubeera nga onsaasirako n'okusaasira kwonna kwonna oba onsaasidde okuba mu kisa kyo ekingi ekyabuna buli kimu. وأريتني من قدرتك Ondage ku maanyi gaago ya Allah gatalinaalina. وعرفتني من إجابتك Ondage ku bubonero bw'okwanukulwa okuva gy'oli Allah. فصرت أدعوك آمنا Nabwe ekyo neesanze nga ndi mu maaso go ssaawa zino Allah, nga ndi mu kukusaba mu mirembe egiyitiridde okubeera emingi, nga sina kinneeraliikirira, nga sina kyentidde. وأسألك مستأنسا Era nga nkusaba mu ssanyu eddingi, mu ssanyu eringi eriyitiridde, erimbuganye ku matama. لا خائفا ولا وجلا Nga sina kweraliikirira kwonna wadde okutya. مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك Nga nnyweredde ku ekyo, nga nnyimiridde ku ekyo kye nnuyiridde okuva gy'oli, ekyo kye ŋŋendereredde ekindeese gy'oli. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك Kyokka ng'ate nno okwanukulwa kwo bwe kukeerewa ne kulwawo, ate nga ntandika kubeera nga nkunenya olw'obutamanya bwange. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي Kyokka ng'ate osanga mu kulwawo kwo, mu kulwawo kw'okunnyanukula
ate mwemuli ekyo ekisinga okubeera ekirungi gyendi. Amakulu okulwawo okwo nobeera nga tunaba kubeera ng'onnyanukula ate kye kirungi gyendi, maybe ng'olina kyontegekedde ate ekirala ekisinga ku ekyo kyenkusabye, for example لعلمك بعاقبة الأمور, kubanga okumanya kw'ensonga zonna ku ntandikwa yazo ne ku nkomerero yazo kuli mu mikono gyo. Amakulu nti gwamanyi buli kimu, gwalina ilimu eya buli kimu. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. Kana bwekityo sirabangayo mukulembeze yenna, sirabangayo mukulembeze wa muntu yenna oyo abeera nga agumiikiriza obutasiima bw'oyo gwakulembera alinga gwe. إنك تدعوني فأولي عنك. Owange omulezi wange, gwe ali mu kumpita, gwankowoola buli kaseera, kyokka ng'ate nze gw'oli mu kukoowoola ate ndi mu kukweragirako. Amakulu ompita ate nze sijja gy'oli. وتتحبب إلي فأتبغض إليك. Kyokka n'obeera ng'onjagala n'onteekako okwagala kwo ng'ate nze eno ndi mu kukunyiigira, siri mu kukufaako olw'obusonga obutategeerekeka. وتتودد إلي فلا أقبل منك. Gwe n'ondaga okufaayo okwo gyendi ate ze ne zitafaayo gy'oli. كأن لي التطول عليك لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي. Nekibeera nga nti gwe ali mu kunneeguya, so nga ate wadde byonna byonna biriwo ebityo, gwe tulekerangako kubeera nga onsaasira, tulekerangako kubeera nga ondaga ekisa kyo. والتفضل علي بجودك وكرمك. Mukunkolera ebirungi ebyo byonna byonna byozze nga onkolera, wamu n'okubeera nga ondaga okusaasira kwo okuva mu bugabi bwo. فارحم عبدك الجاهل. Kale n'olw'ensonga eyo wange Allah subhanahu wa ta'ala, beera ng'osaasira omuddu wo oyo omubuyabuya atamanyi. وجد عليه بفضل إحسانك. Omufukirireko ebyengera byo okuva mu bugabi bwo n'obulungi bwo Allah subhanahu wa ta'ala. إنك جواد كريم. Kubanga yeggwe omugabi asinga obugabi, yeggwe omugabi asinga byonna byonna. الحمد لله مالك الملك. Amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala, oyo omukulembeze, oyo nannyini bukulembeze bonna bonna. مجري الفلك. Oyo atambuza amaato, amameeri ku mayanja. مسخر الرياح. Oyo atambuza empewo n'embuyaga. خالق الإصباح. Oyo asaasaanya obudde bw'okumakya. ديان الدين رب العالمين. Oyo ateekateeka obuyinza ate nga ye mugabirizi, amakulu ye mulabirizi w'ebitonde byonna wamu n'ensi zonna. الحمد لله على حلمه بعد علمه. Amatendo gayo Allah subhanahu wa ta'ala, amatendo gago gwe Allah, igwe abuusabuusa amaaso
kwebyo ebintu ebimu wadde nga olina okumanya ku byo byonna byonna. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. Era amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo asaasira, oyo alekirira oluvannyuma lw'okubeera ng'ate alina amaanyi n'obuyinza n'obusobozi ku buli kimu ky'aba yagadde. والحمد لله على طول أناته في غضبه. Era amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo anyinzibwa buli kadde naye n'abeera nga ate asaasira. وهو قادر على ما يريد. kyokka nga musobozi muyinza ku ekyo kyonna ky'aba yagadde. الحمد لله خالق الخلق. Amatendo gonna ga Allah oyo omutonzi w'ebitonde byonna. وباسط الرزق. Oyo omugabirizi w'ebitonde byonna mu bujjuvu. ذي الجلال والإكرام. Nannyini buyinza obujjudde wamu n'ekitiibwa ekitalina kkomo. والفضل والإحسان. Nannyini birungi byonna wamu n'ebyengera ebitalinaalina. إحسان الذي بعد فلا يرى. Oyo ali ewala ennyo atalabwa era atalirabwa. وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. Ate nga mu kaseera ke kamu ali kumpi nnyo era amanyi bulungi nnyo era awulira buli kimu wadde ekyo ekiri mu kyama. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله. Era amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo atalina gwenkanankana naye anza kubeera nga amuvuganya. ولا شبيه يشاكله. Oyo atalina kimwefaanaanyiriza kyonna kiyinza kubeera nga kimufaanana. ولا ظهير يعاضده. Wadde omuyambi yenna asobola kubeera nti amuyambako. قهر بعزته الأعزاء. Oyo ow'amaanyi akozesa amaanyi ge n'akwata ku nkoona abo abeeyita ab'amaanyi mu nsi muno. وتواضع لعظمته العظماء. Abo abeeyita ab'amaanyi mu maaso ge babeera mu kwetoowaza olw'amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala agatalinaalina. فبلغ بقدرته ما يشاء. Kale nno bwekityo n'amaanyi ge akola ekyo kyonna ky'aba ayagadde. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo annyanukula mu kaseera mwemba nga mmukoowodde, oyo annyanukula mwemba mwetaagidde. ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه. Ambikkirira ebyonoono byange n'abika obumogo bwange kyokka ng'ate nze eno musobya buli kadde. ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. Ampa ebyengera bye ebisinga okubeera eby'ebbeeyi ebinene mu kaseera nga nze simulaga kusiima, simulaga kwebaza, simulaga bumativu. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني. Bimeka mu byengera bye eby'amaanyi
بياكامبا وعظيمة مخوفة قد كفاني bizibu bimeka byammalidde nze byesimanyi bizibu bimeka byampugudde nga nze simanyi وبهجة مونقة قد أراني era ssanyu lya nnabaki lyazze nga ndeeta ku matama kwa ssanyu lya nnabaki lyazze nga ndaga أثني عليه حامدا kale n'olw'ensonga eyo mutendereza Allah n'essanyu n'okwebaza n'obusiimu وأذكره مسبحا era mujjukira nakubeera nga mwawula amakulu okumwawula okuva ku bitonde bye byatonda الحمد لله الذي لا يهتك حجابه amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala yonna nnyini jjiji litenza kubeera nga limenyebwa wadde okubuukibwa ولا يغلق بابه oyo nannyini nzigi ezitali nzigale ولا يرد سائلا oyo atagoba muntu yenna agenze gy'ali kubeera ng'amusaba ولا يخيب آملا wadde okuggwesaamu essuubi eri oyo aba asuubidde mu ye الحمد لله الذي يؤمن الخائفين amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo awa obukuumi eri abo bonna bonna ababa batidde وينجي الصادقين oyo ayamba n'awonya abalongoofu n'okutaasibwa ويرفع المستضعفين oyo awanika n'ateeka waggulu abanafu ababa banafuwaziddwa ويضع المستكبرين oyo assa wansi abo aboonoonyi abatakabburu ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين oyo asaanyaawo abakulembeze n'abasikisa abantu abalala الحمد لله قاصم الجبارين amatendo g'oyo Allah subhanahu wa ta'ala oyo amenyaamenya bannakiwagi bonna مبير الظلمة مدرك الهاربين oyo asaanyaawo abalyazaamaanya ate nga mukwasi waabo abeefuula kye batali نكال الظالمين oyo abonereza abalyazaamaanya صريخ المستصرخين ate nga ye ayamba abo bonna bonna abanoonya obuyambi موضع حاجات الطالبين ate nga ye kamala w'ebyetaago byabo abeetaavu كمد المؤمنين ate nga ye mpagiruwaga ey'abakkiriza الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo okutiibwa kwe kuleetera eggulu na buli kimu ekiririmu okubeera nga bikankana وترجف الأرض وعمارها ensi eno na buli kimu ekigirimu nakyo kibeera nga byonna bikankana olw'okutya kwa Allah olw'okumutya Allah subhanahu wa ta'ala وتموج البحار
ومن يسبح في غمراتها wamu n'amayanja n'ebyo byonna byonna ebiseeyeeya ku ggo wamu n'ebyo byonna ebiwugirwa mu ggo. الحمد لله الذي هدانا لهذا amatendo g'oyo Allah subhanahu wa ta'ala, amatendo gage oyo yatulungamya ku kino. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله tetwandibadde mu abo abalungamu singa tekwali kulungama kwa Allah, singa tekwali kulungamizibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala gye tuli. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق. amatendo gayo Allah subhanahu wa ta'ala oyo atonda buli kimu ate nga ye tatondebwa. ويرزق ولا يرزق. agabirira buli kimu ate nga ye tagabirirwa. ويطعم ولا يطعم. oyo aliisa buli kimu ate nga ye taliisibwa. ويميت الأحياء ويحيي الموتى. oyo atta aleeta okufa era ebyo byonna byonna ebiramu ate era nga yazuukiza ebiba bifudde. وهو حي لا يموت. ye mulamu atafa. بيده الخير. era nga mu mikono gye mwe muli buli kirungi. وهو على كل شيء قدير. ate nga ye musobozi wa buli kimu. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. ya Allah beera ng'ossa okusaasira n'emirembe eri Muhammadi omuddu wo ate nga mubaka wo. وأمينك وصفيك وحبيبك. omuddu wo omulonde omwesigwa omwagalwa. خيرتك من خلقك. oyo gwe walonda mu bitonde byo byonna. وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. oyo omukuumi w'ebyama byo ate nga ye musaasaanya w'obubaka bwo. أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأذكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت. beera ng'omusaasira, beera ng'omusaalira n'okusaalira okusinga okubeera okwa waggulu, okulungi, okujjudde, okusaasaana, okutukuvu. باركت وترحمت. omuteekeko ebyengera byo, emikisa gyo, okusaasira kwo. وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. omusaalire n'okusaalirwa kwo okujjuvu okwo kwe wali otadde ku buli muddu wo, kaabe nnabbi, kaabe mubakawo, kaabe mu abo be walonda, mu abo ab'ebitiibwa okuva mu batonde bo bonna. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين. ya Allah nkusaba obeere nga osaalira omukulembeze w'abakkiriza Ali ibn Abi Talib.
ووصي رسول رب العالمين oyo omusika w'omubaka w'omulezi w'ebitonde byonna عبدك ووليك omuddu wo ate nga ye musigire wo وأخي رسولك وحجتك على خلقك muganda w'omubaka wo ate nga kabonero ko eri abantu bonna وآيتك الكبرى والنبأ العظيم ate nga ke kabonero ko akasinga okubeera akawaggulu ate era nga ge mawulire ag'amaanyi وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين era nga nkusaba Allah obeere ng'okusaasira eri n'abakyala ow'amazima Fatima Zahra muwala wa Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ate nga yenna abakyala akulembera abakyala bonna okuva ku Adamu mpaka ku alisembayo وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى era nga Allah nkusaba oteeka okusaasira eri abaana abo ababiri abaana b'ekisa era nga be bakulembeze b'obuluŋŋamu الحسن والحسين era nga abaana bano amannya gaabwe ye Hasani ne Husaini abo abaleetebwa mu bitabo byaffe eby'obusunni nti bo bakulembeze b'abakkiriza bonna kababe nga bayimiridde kababe nga batudde Hasani wal Husaini imamani qama au qaada سيدي شباب أهل الجنة era nga kimanyikiddwa mu bitabo byaffe byonna nti Hasan ne Husaini be bakulembeze b'abavubuka bonna mu jjana ate jjukira ejjana tejja kubeera mu bakadde nga Qur'ani bweyogera وصل على أئمة المسلمين era Allah beera nga osookusaasira n'emirembe eri abakulembeze b'abasiraamu علي بن الحسين nga muno mwe muli Ali mutabani wa Husaini ومحمد وجعفر وموسى ne Muhammadi mutabani wa Ali ne Jaafari mutabani wa Muhammad محمد وعلي والحسن wamu ne Musa mutabani wa Jaafari ne Ali mutabani wa Musa ne Muhammadi mutabani wa Ali ne Ali mutabani wa Muhammadi ne Hasani mutabani wa Ali والخلف الهادي المهدي wamu ne omusika waabwe omusika wa Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama oyo omulungamya ate yalungamizibwa obulungi oyo Nabbi gwayogerako mu hadithi mu bitabo byaffe eby'amadiini ag'obusiraamu agasinga obungi ya Nabbi agamba nti nno al-Mahdi min wuldi Fatima tono Mahdi imaamu w'omulembe guno ava mu baana ba Fatima ate nga Fatima muwala wa Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama oyo Nabbi gwe yagamba nti kiyama neweriba ng'ebuzaayo essaawa emwetuuke Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera ng'agiwanvuya okutuusa nga Imam Mahdi
alayhi salam abonese azze ku nsi okubeera nga ajijjuza obulungamu, ajijjuza amazima oluvannyuma lw'okubeera nti ensi ebadde ejjudde obulyazaamaanya. Oyo Mahdi ajja kutembebwako Isa alayhi salam okubeera nga bazza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala mu maanyi ne kungulu. Era nga wekimanyikiddwa nti ensi tesobola kubeerawo ewatali imaamu, nabwe kityo Imaamu al-Mahdi waali yazaalibwa era ali mugaiba. Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga amukweka nga bwe yakweka nabbi Khidiri oluvannyuma lw'okubeera nti abalabe bali baagala okubeera nga bamutta. Era yo yakibwako Laylatul Qadri buli mwezi ogwa Ramadani, era nga yo yali mu kifo kya nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama okubeera nti nno alungamya wamu n'okubeera nti atereeza ensonga za Allah ku nsi. Era nga baimaamu zaabo 12 abakulembeddwa Imaamu Ali ibn Abi Talib, era nga Imaamu Mahdi alayhi salam ajjalallahu farajahu sharif yasembayo mu bo. Abo nno bwe bubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala, bwe bujulizi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka eri abaddu be. Abo nno bwe bajja okubeera nga babuuzibwako mu kabbuli zammwe nga mufudde mu kiro ekisooka mu kabbuli, bakubuuza ma imaamuka, imaamu wo yaani? Togamba Imaamu Kasule kubanga yakulembera omuzikiti gwe gundi, na bano bakubuuza imaamu wo, imaamu oyo, imaamu wo yabeera nga adda mu bigere bya nabbi, yasikira nabbi. Nga baimaamu zibano bali 12 nga nabbi wagamba nti nno oluvannyuma lwange wajja kubeerawo 12 khalifa. Walala mu hadithi emu n'agamba 12 amiran. Abo nti tulaba nga tubalabyeko tubagoberere. Nabwekityo bali abasooka bajja ne bagenda ne kusembayo ono Imam al-Mahdi alayhi salam aliwo mu kaseera kano ajja kubeera nga akubuuzibwako, era nga wekiri mu suratul Isra'i Allah mwagambira nti yawma nadi'u kulla unasi bi imamihim. Olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwaliyita buli kibinja ky'abantu ne imaamu waakyo n'omukulembeze waakyo. Era nga abaimaamu zaabo bwe bwesige bwa Allah subhanahu wa ta'ala eri ensi zonna. Allah beera nga obasaalira n'olusaliro olungi olujjudde olwakagenderere olutalina kkomo. Allahumma wa salli ala wali amrika alqa'im almu'ammal. Era Allah beera nga osaalira oyo gwe wabawa ebiragiro byo, oyo ayimiridde obulindaala, omulabirizi atakoowa. Oyo omwenkanya alindiriddwa ebitonde byonna byonna. Allah subhanahu wa ta'ala wagambira nti bahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Mu kaseera nga obwononefu bujjudde ku lukalu ne ku mazzi, ono yagenda okubeera nga ajja okubeera nga amalawo obwononefu obwo ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'omubaka we. Era omusembereze ya Allah bamalayika bo abo abasinga okubeera
ab'okumpi ab'ebitiibwa. وأيده بروح القدس يا رب العالمين. Era omuyambe n'omwoyo mutukuvu owange ggwe omulezi w'ebitonde byonna. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك. Ya Allah, mufuule omukobooze eri ekitabo kyo, mufuule omukobooze w'abantu okudda eri ekitabo kyo Qur'ani, ekyo nabbi kyagenda okubeera nga ajja kuyamula kiyama nakyo ng'akaaba amaziga ng'agamba nti ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alquran mahjura. Ya Allah, mazima abantu besamba ekitabo kyo kino ekya Qur'ani. So Imam Mahdi alayhi salam oyo nga ye mulindwa ajja okubeera nga akoowoola abantu okudda eri ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoge bajja okubuuza nti ma imamu kamukabuliyo, ti imamu yani nga Imam al-Mahdi ajjalallahu farajahu sharif. Antera nga hadithi zigamba nti man mata, tuwena yenna afa bigairi ma'rifati imam zamanihi mata mitatan jahiliya. Tuwena yenna afa nga tamanyi imamu wa mulembe gwe aba afudde olufa olw'ekijahiliya. Ate omuntu afinfe y'ekijahiliya aba wa mu jahannama. قائما بدينك. Era mufuulenga ye muyimirizaawo w'eddiini yo mu butongole. استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. Era ya Allah, musikise ensi eno nga we wagisikiza abo abamukulembera. مكن له دينه الذي ارتضيته له. Era omunywereza eddiini ye eyo gye wamusiimira. أبدله من بعد خوفه أمنا. Era oluvannyuma lw'okutya mukyusizeemu obutebenkevu n'emirembe. يعبدك لا يشرك بك شيئا. abeere ng'asobola okutendereza, abeere ng'akutendereza obutakugattako kintu na kimu kyonna. اللهم أعزه وأعزز به. Ya Allah, muwa amaanyi agatalina era omufuulenga y'ensibuko y'amaanyi n'obuyinza. وانصره وانتصر به. Mutaase ya Allah, era omufuulenga y'ensibuko y'okutaasa kwo. وانصره نصرا عزيزا. Era omuyambe n'okuyamba kwo n'okuyambibwa kwo okw'amaanyi. وافتح له فتحا يسيرا. Era omuggulirewo n'oluggula olwangu ennyo. واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. Era omuwe okuva gy'oli ya Allah obuyinza. اللهم أظهر به دينك وملة نبيك. Ya Allah, taasa eddiini yo, wanirira eddiini yo wamu ne suna za nnabbi wo ng'oyita mu ye. حتى لا يستخفي بشيء من الحق. Okutuusa lw'abeera nga talina kintu na kimu kyakweka mu mazima. مخافة أحد من الخلق. Olw'okuba nti yandibeera ng'alina okutya okuva eri ebimu ku bitonde byo. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. Wange Allah,
tuli beetaavu, twesunga nnyo obukulembeze obulungi okuva gy'oli obw'ekitiibwa. تعز بها الإسلام وأهله obwo bw'oyinza okuweesa nabwo ekitiibwa eri obusiraamu wamu n'abagoberezi baabwo. تذل بها النفاق وأهله obwo obukulembeze mujja okubeera nga okkakkanya obunnanfuusi wamu n'abannanfuusi. وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك era otukoowoole otuteeke mu abo abakoowoola abantu okudda eri eddiini yo wamu n'okukutya. والقادة إلى سبيلك era tubakulembere mu kkubo lyo ery'ekitiibwa. وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة tukusaba era otuwe ebirungi by'ensi eno wamu n'enkomerero. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا ya Allah, ekyo ky'otumanyizza, ekyo ky'otulaze mu mazima n'okitumanyisa amazima gaakyo, tukusaba otusaasire tukikolereko. وما قصرنا عنه فبلغنا era tukusaba obeere nga otuwa otujjulize ekyo kye tutasobodde oba kye tuba tetusobodde kubeera nga tukituukiriza nga bwe kirina okubeera. اللهم المن به شعثنا ya Allah, ng'oyita mu ye beera nga otebenkeza obutali butebenkevu bwaffe. شعب به صدعنا era ng'oyita mu ye beera ng'otuyungaganya, beera ng'otugatta. وارتق به فتقنا ng'oyita mu ye Allah beera nga oyungaganya okwawukana kwaffe. وكثر به قلتنا ng'oyita mu ye beera ng'otuyinjiwaza mu miwendo, otuyinjiwaze mu nnamba, tubeere abangi ababadde abatono. وأعز به ذلتنا era ng'oyita mu ye tuwe ekitiibwa, tuwe ebitiibwa oluvannyuma lw'okubeera nti no tubadde banyoomoofu. وأغن به عائلنا era ng'oyita mu ye beera nga ogaggawaza abo abaavu mu ffe. واقض به عن مغرمنا era ng'oyita mu ye Allah tukusaba obeere nga otujja mu mabanja, tumalire amabanja ya Allah ng'oyita mu ye. واجبر به فقرنا osiguukulule obwavu ng'oyita mu ye, otuggyemu obwavu. ود به خلتنا era ng'oyita mu ye ya Allah beera nga ojjuza amabanga muffe, okubuzaabuzibwa muffe okutulimu ya Allah beera ng'okutuggyirawo naye. ويسر به عسرنا era nga naye ya Allah ng'oyita mu ye beera ng'oyanguya ensonga zaffe, beera ng'otwanguyiza ebyo byonna byonna ebibadde ebizibu. وبيض به وجوهنا Nakusaba ya Allah otukuze ebyenyi byaffe naye. وفك به أسرنا era ng'oyita mu ye ya Allah tukusaba obeere nga otujja mu buwambe bwe tulimu.
به طلبتنا era ng'oyita mu ye ya Allah beera nga okusaba kwaffe beera nga okuwa obulamu وأنجز به مواعيدنا era nga tuukiriza byonna bye watusuubiza ya Allah ng'oyita mu ye واستجب به دعوتنا obeere ng'oyanukula amaduwa gaffe ya Allah naye وأعطنا به سؤلنا otuwe byonna bye tukusaba ya Allah ng'oyita mu ye وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا era ya Allah otutuuse ku ebyo byonna bye tusuubira otuwe ebyo byonna bye tusuubira otuukirize essuubi lyaffe lyonna mu nsi ne ku nkomerero ng'oyita mu ye وأعطنا به فوق رغبتنا era ng'oyita mu ye beera nga otuwa ebyo ebiri waggulu w'okusuubira kwaffe يا خير المسؤولين owange ggwe asingawo bonna abasabibwa وأوسع المعطين oyo omugazi mu kubeera nga ogaba mu kubeera nga owa ebyo biba bikusabiddwa okusinga abalala bonna اشف به صدورنا ng'oyita mu ye ya Allah beera ng'ojjanjaba ebifuba byaffe وأذهب به غيظ قلوبنا beera nga ya Allah otuggyamu obukyayi mu mitima gyaffe ng'oyita mu ye واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك era otulungamye ya Allah ng'oyita mu ye otulungamye mu ebyo bye twawukanamu mu mazima ku lw'obuyinza bwo إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم mazima ggwe olungamye oyo yonna yenna gw'oba oyagadde ku kkubo eggolokofu وانصرنا به على عدوك وعدونا ya Allah tufuule abawanguzi tuwanguzizise abalabe baffe ate ng'era balabe bo إله الحق آمين owange ggwe katonda w'amazima twanukule اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله ya Allah twemulugunya gy'oli olw'okuviibwako nabbi waffe emirembe n'okusaasira kwo bibeere gy'ali وغيبة ولينا era twemulugunya n'okubulawo kw'omukulembeze waffe n'okubulawo kw'omulabirizi waffe Imam al-Mahdi omulembe nga guno yennyini gwo oyo nga bye byasigalira bya Allah subhanahu wa ta'ala ku nsi kuno oyo nga singa si ye ensi yandibadde nga yasaanawo dda وكثرة عدونا wamu n'ennamba eyitiridde obungi mu balabe baffe amakulu twemulugunya gy'oli Allah olw'abalabe baffe abayitiridde obungi وقلة عددنا wamu n'omuwendo omutono ogukendedde ennyo mu ffe amakulu
obutono bwaffe mu muwendo. وشدة الفتن بنا wamu ne fitina esibuse ey'amaanyi muffe. وتظاهر الزمان علينا era twemulugunya gy'oli ya Allah. obudde obufunda wala buli kaseera gye tuli. amakulu obudde obutono bwe tusigazza mu nsi muno okubeera nga tukoleramu. صل على محمد وآله. kale ne ku lwekyo ya Allah beera nga ossa okusaasira n'emirembe eri Muhammadi mubaka wo wamu n'abantu b'ennyumba ye abo bwewayogerako mu suratul Ahzab ng'ogamba nti innama yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahla albayti wa yutahhirakum tathira. mazima Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga ajja obukyafu bwonna ku bantu b'ennyumba ya nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga beebo ba ahlal bayti humu Fatima muwala wa nabbi wa Aliyu muganda we wal Hasan wal Husaini abatabani baabwe bazzukulu ba nabbi ababiri wamu n'ezzadde erirala eribavaamu mwe muli n'ono Imaamu al-Mahdi ajjalallahu farajahu sharif ba imaamuzi 12 era nga beebo nga bwe tubasalidde mu swala tubasalidde mu tahiyatu. Swala yo tetuuka tahiyatu ogamba Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi ba ali Muhammadi bano be baani beebo benkunnyonnyodde. bano nno beebo bakwata ekifo ekyokumwanjo oluvannyuma lwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be baddako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wamu ne tuzzaako basahaba ba nabbi ab'ebitiibwa. وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله. era tuyambeko ya Allah subhanahu wa ta'ala mu nsonga eyo n'obuwanguzi n'okuggulawo kwo. ng'oyita mu kubeera nga otujja mu biwundu bye tulimu. wamu n'obuwanguzi obwo bwe wakakasa gye tuli. wamu n'obuyinza obwo obw'amazima bw'obeera nga olaga. wamu n'ekyo ekisa kuva gy'oli ky'otufujjirira nga buli kaseera. wamu n'obulamu obulungi obwo bw'otwambaza nabwo. برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. ebyo byonna ya Allah bitukolere ku lw'ekisa kyo owange ggwe omusaasizi w'abasaasizi era okusaasira n'emirembe eri omubaka wo ow'ekitiibwa Muhammadun bin Abdillah. emirembe n'emirembe n'okusaasirako byonna bibeere gy'ali wamu n'abantu b'ennyumba ye. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. okujjukiza edduwa eno tevuuniddwa okusinziira ku makulu gaayo gali gennyini ag'omunda wabula just tuyagadde kujjayo just kifaananyi kyayo ekyokungulu. so temubaba
wabeeramu ensobi ezikoleddwa mu kuvvuunula tekibadde kigenderere, wabula tuyagedde kuyita ku ngulu ennyo just omuntu onaasooka abeere nga afuna amakulu, ng'afuna ekifaananyi ky'eddwa eno insha Allah. So mubeeramu ensobi oyasobola ogikolekitinga, kubanga kuno si kwe kuvvuunula okwenkomeredde. Just nga wengambye tuyagedde kuwa kifaananyi ekyokungulu, tuyise ku ngulu nnyo nga tuvvuunula eddwa eno wamu n'okunnyonnyola okutonotono okubaddemu. Kati tubaagaliza emirembe. Eno bagiyita ddwa eftita, esomebwa mu nnaku z'omwezi guno gwa Ramadhaani mu biro byazo. Ddwa nnungi nnyo ng'eva ku Imaamu ow'e12 mugimanyize insha Allah. Ngende ku Google sakinga amakulu gaayo amalala n'okuvunula kwayo insha Allah. Assalamu alaikum once again.